Okay, tukisa nnyo ate mukumbulamu okwo n'ennyonga ddala okwebaza webale nnyo webayidala okulaba Delta TV nga bwe tugamba nti Delta TV tukole mukwano tekamu amaanyi kola Ssaabakabona nga yebane mulime mubeereko n'emmere ey'okulya at least wadde nga tosobola kulima nti eno yakutunda naye byonna biva mu kukola n'amaanyi program ebintu bizibu tuli wano eno bibadde bizibu nnyo abantu mugenda ebigambo bingi okuva okwanjulayo kwaggwa tekisoboka akizeemu tibannayo n'omukyala sinza yamusamiza siri muzadde we so ndi wadde mbakola naye ekintu kyonna kyenkola ki kyempuya kyenjagala ate buli muntu abaako ne gwayagala sirawo obuzibu awo ate bintu tibibadde na byankukutu waliwo omuganda wange namuyitanga taata wange yali music commander wange Prince uli muyimbi Fero kwagamba yali muyimbi yali muyimbi wo naye bwe yali agenda okufaalina akayimba ke yayimba akayimba ako kagamba mbu ninamu ekifo kale mu mutima ekitajula oba ndiyitekowe lyemmanyi gwoba oliggala tubikwate mpola mpola bintu byaffe ffe tubyagala omukwano tebagupimira tebagusalirawo era teguwalirizibwa omutuufu tegujja kapaalo gusembera mpola mpola ogunaalaka gukubagana bwama ne gufuuka buli kimu kya mwoyo kati buli kimu kyange bamuyita kulannama Ssaabakabona guno omukwano gw'olina wakagufuna ne bali wagubalaga ono ye mukazi yali yantonderwa nina akantu ke njagala okubuulira eriyo omukyalo omu yakubira senga kulannama essimu namugaa ti wo watomedde oyo tamanyi mukwano tamanyi mukwano neŋŋamba kakati nze atali muli bya bisiyaga naali gumulagiddewo emmese eyo ategeere kakati mu nsonga yonna bwegenda etambula era ne bwegenda efaanana ekituufu abantu bali bonna b'obuuza omukwano ogwo tebagukola ki tebagulabako ate nga bwe nkuyimbiddemu oluyimba olwo nti nze nayagala aliboogeza bwe nvaawo alibigumira alikuuma obweyamu bwange oyo atalinjeebuula oyo gwe nayagala oyo alimanya ebizibu byange naggala ekkowa eryo nenfa n'alabirira abaana bange nembeerawo n'alabirira abaana oyo alimpa ekitiibwa alikuuma ennono yange gweraba kapo Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono senga kulannama pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinansi kapo eyo mu Uganda eyinza okununula obuwangwa naki n'ennono kati nayagala omuntu afaanana bw'atyo nayagalako omuntu afaanana bw'atyo agenda okubeera nga mu buwangwa n'ennono agenda kusobola okukuuma kakati weebuuze senga olyootya nyabo gyendi nyabo muli mutya nyabo tuli nyabo mbadde ndeetedde mukama wange obadde omuleetedde otuzzi naye oli mukyala wampisa nnyo bannaye abali ebweru be batamumanyi senga katumaliriza akantu kano naye ngenda kukuumira ddala okitegeera nange nja kukuuma ssebo balongo bannaye ebintu Ssaabakabona bagamba mbuno siryalaga mubiri kizigo kya laavu omuntu ayinza okitunuulira mukwano era nkubiriza bannayuganda mubeere n'omukwano mubeere n'okwagalana okwagalana okulunja akatogo mukalye babiri ennaku mugikaabe babiri eddembe lyonna kino ekizigo ekya laavu ate noga nkubule mwannyinazi toli wankima nze munange nze nali saagalangako embuze nayagalako nze n'abakazi abali era bajja kubuulira ndi oyo abadde tayagalangako gwokola kyolwo era babadde bamanyi ng'omuntu atayagalagala nze sibadde na laavu kulannama yalesera nyabo nze simulabanga nfudde nze tokolanga ki sibadde nayo ate ne bw'obabuuza nze sibadde na laavu
love yakajja kati ebintu ebyange era ntandika butandisi mu nsonyiwe bannayuganda ninga bebi kati ngenda kuuma nzikiriza ya buwangwa na nnono nkumene kulannama era nze ebintu nange byendaba ebintu bikyuseemu ndowooza omuntu bwaweza emyaka ana ayinza okuba ng'atandika okwagala era kyensaba abantu bonna abali bezuule ekibi nnyo okufa nga teweezudde banenze nakeezu wandifudde ne laavu yo bannange naye ekintu ekikulu kyetulina okutegeeza Delta TV tukole n'abantu baffe bannayuganda kwe kutuula tubeere awamu tukkaanye ate ebintu ebitali bituufu tobikola bw'oba ng'oli musiraamu omusiraamu tanywa omwenge ako ke kabonero akakola ki era tokkiriza okuyita erinnya ery'ekisiraamu n'otamiira abantu bajja kulaba ojja kuba oswazizza gwe togenda kuswala ogenda kuswaza eddiini y'abannaffe abaisiraamu oswaze erinnya lya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga omusiraamu takola ki tanywa mwenge ekyo kiki kituufu naye bw'okeera n'onywa omwenge n'osinduka era abasiraamu bo beebeereramu bw'okeera n'olya kilo 5 n'onywerako ne walagi awo woolaga omwenge gwonna bw'ogenda ogunywa kakati waliwo nno n'embizi okugirya naye okimanyi nti n'okuzirunda bazirunda ate ne gye bazirundira tomanyiyo bannayuganda ebintu baba babimanyi babiraba batya nedda si kubiraba ebintu bino tubaddewo ebbanga kyetuba tukowoola mukadde waffe komawo mu nzikiriza y'obuwangwa naye era tugenda empola kubanga kale tugambe nti omukyalo ono yayingira buyingiza eddiini ya kiisiraamu bifo teyali musiraamu naye mmwe mweno mu buwangwa mwe gye muli mukirizibwa mu okulya embizi ife kirabanga tekisoboka kyakulembera kiki kisoboka omanyi obusiraamu buno n'obuwangwa n'ennono bufaanagana bulina ebintu ebifaanaganamu buli nsi ekulembeza obwakabaka ebeekulembeza misambwa buwalabu ekulembeza kabaka Fahadi njagala otegere bulungi nti muzikiti tewali ntebe ne musabo togenda kusangayo ntebe njagala otegere bulungi nti abakyala batuula bokka n'abaami bokka ne musabo bwekityo bwe kiba okuyingira musabo omala kufuna wuzu ne bakukansira ne muzikiti bwotyo bw'okola ki omukyala ali mu nsonga tayingira musabo ne musabo bwekityo bwe kikola ki bwekifaana ne muzikiti bwekityo bwe kifaanana kakati ebintu ebimu mu buwangwa n'ennono basebo ne banyaba abasawo b'ekinnansi titulya mbizzi embizi teyina na mulimu gwonna gwekola mu ssabo era tetulina saddaaka yonna gwe tugikozesa kati mu ssabo situlya mbizi omuntu yenna ng'okulembera misambwa ng'okulembera buwangwa na nnono ng'oliko jjajjawo oliko emizimu oliko emisambwa oliko abalongo oliko amayembe mulekeraawo kulya embizi yakolimirwa ekyo kimanyiddwa mu nsi yonna kubanga abawalabu banti babeera wano ffe twabagandi embizi mbi naye ne bayibuli era egiwandiikako embizi nga mbi kati omuntu akuuma obuwangwa ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa ky'ensi tolya mbizi wadde owulira ojagala nnyo gireke ekyo konsibe nti munaye mukitegedde bulungi mwe abali eyo kati batuddako sayidi eno Saaba Kabona wali munne w'omukyala Mama Fiina kiki ekyabaawula okutuuka kati essaawa eno ng'ebintu tebitambula bulungi so nga twandirowoozezza nti mwenga abakulembeze oba oli awo mwandibadde mukwatagana ne mutwala ekintu mu maaso abasawo b'ekinnansi babakubye nnyo ebituli abaana basaddaakibwa kati ffe tetumanyi obukulembeze ddala oba oli awo twandirowoozezza nti mwandibadde okubanga mutaasa ku bintu ebifaanaganako bwe bityo naye tetulawa any change abasawo b'ekinnansi each and every day abapya bayingira ekintu ate nga bakola mbogerayo bakulaga certificates muziyita ki ziri signed nti baweebwa olukusa nti bakole so ebituli by'amaanyi Saaba Kabona okyogerako ki olaba obusungu ennaku obuwangwa bwaffe nga busaanawo kye tuyina okukola kwe kwebeereramu
abakulembeze bateeka okukwatagana nga bw'okyogedde. By the way, nze sirina lutalo kuba amafiina, nze nga nze simuyinaako lutalo ate nno nga ge mazima. Era naye bw'atula akugamba nti Jumba mutabani wange, Jumba tubadde tuweereza ffenna, Jumba mwana wange. Ate nno mu Buganda teri mwana avuma nnyina. Naye nsobola okuwa ekitiibwa nti gwe maama ng'ekitiibwa nkikuwadde. Naye bw'okyonoona ekitundu eky'obwamaama ne kikola ki ne kivaawo. Ate mu Luganda bagamba nti atayogedde tiyejjusa. Naye waliwo ekintu kati oyinza okujja n'okandi badde twagala otuwa amawulire kiki ekyabaawula. Sijja kwogera ku linnya eryo kati omulabi n'agamba lwaki tulyogerako. So omuntu bagamba nti embuulire tefa yonna. Kakati omuntu mubuulirire omugaye nti omanyi munnange ekintu kino bwe kiti ne bwe kiti kirabika si kirungi. Tiwali badde kyatwawula. Era nze Mama Fiina mukwano gwange. Era nze nkimanyi nti Mama Fiina ajja kudda wendi. Kakati ate bwe mbeera ndi mutabani we oli mukamwana we. Okiraba bw'abanga avuddeyo kulongoosa linnya ly'abasawo ba kinnansi baveeyo beekwatire wamu. Kulannama bw'abeera nabbona ng'alina ekitundu kyatuta awaddeyo n'ettaka abasawo b'ekinnansi bazimbeko. Gwe Mama Fiina lwaki tojja n'ositula ekizimbe ne mukwatagana ne tubeera nga tuli wamu. Bwe tubeera nga tuli baabuwangwa nannono tuleke kwekkusa ffekka. Wabula bwe tuba tukulembera abantu babeere nga beegasse. Kubanga njagala nkubuulire nina nenno ne kyenyinza okwogera ku Delta TV ali eyo n'awulira. Ffe tuli bawagizi b'NRM. Ekyo tikiriiko kubuuza. Ne kulannama muwagizi w'NRM. Ne Mama Fiina muwagizi w'NRM. Ne Ssaabakabona muwagizi w'NRM. Ekyo kyo toyinza kinzijjako ne bwonzijjako enzikiriza yange ne bwonzijjako ebintu byonna n'obinteeka wali toyinza kunzijjako NRM. Kuba nina ensonga nti kwe nsobodde okuyimirira njogere ku TV sirabye ku mulembe gwa dduka sirabye addusa bintu byange sirabye agobaganya ye gavumenti eragamba namwe ab'embugo muveeyo musinze bwe mba temutulugunyiza abantu balala. Kakati nze bwe mba nina eddembe eryo kitegeeza lye nina okukozesa okuzza bantu mu buwangwa bwange sisobola kuva mu NRM. Anti era babyogera bwe tubanga ebitundu biri bisatu Mama Fiina muganzi eri president kulannama ewa president takonkona Ssaabakabona mukwano gw'aba minisita naki kati bwe tugatta kapeeyo gwe tulaba nti tuba tujja kuyamba abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ng'abantu abo batudde bali wamu. Era nze okukkaanya kwaffe n'okutuula wamu kwe naalibadde njagala naye okweyagaliza omanya abakazi mwagala nnyo amasappe. Ndi ku lugendo lwange lwa Europe nambula Europe omusawo w'ekinnansi afuniramuwa wa wagenze kuleeta abalwadde agenda n'aleeta abalwadde ne bajja. Kati bw'oba ogenze n'oleeta abalwadde bono bajjanja omusawo w'ekinnansi afuniramuwa waako omusawo w'ekinnansi okufunamu kwe yesenga kulanamu kukwata ettaka n'aliwaayo yesenga kulanamu gamba nti abasawo b'ekinnansi mujje tukwate tutuule wano. Omusawo w'ekinnansi Mama Fiina oba akulembedde abasawo emyaka 15 abakoledde ki? Kiki kyabakoledde? Ogamba nti nze nina akabina kanene nnyo ffe mbuwangwa bwaffe omukazi tayambala mpale n'oyambala n'ebbina n'otandika lizinisa bwoti maama w'eggwanga. Ebyo si bituufu. Ebyo si bituufu. Mwetegereza ng'azina. Vaayo namwetegereza ng'azina. Tuyina okuvaayo ebintu ebyo tubyogereko. Olekanga gwe Jumba wali olinnye ku nnyonyi wali ogenzeko mu Europe oyo kulannama ayinza n'okulinnya ennyonyi. Kakati okulinnyako okw'ennyonyi kutuyamba ki? Naye weebuuze ya tiketi n'ogitambuliramu nga yaki ya lukale kati ate nze azipangisa sipeeso n'ebeera awo nga yanonyenze yatuttenze. Okitegedde? Kakati ebyo byonna okweraga amaanyi na biki bye tulina tebigenda kukola. Ekigenda okukola kutuula wamu tuteese era tubeere nga tugenda mu maaso n'obusawo bwaffe tuleke okweyagaliza ffekka na ffekka. Era kyenjagala okutegeeza fensi tulina kye twafa ne Mama Fiina ensi bambi edibya mutere bwaddene ligambwako nnyiniryo. Omuntu ayinza okuŋŋamba nti awalampi si kuwalampa. Kati njagala nkubuuze President wano bwe yabaako byakoze bwe yakola kiba Bishop tibagandika tutuule tulabe omukulembeze w'eggwanga bwe tutereeza eggwanga lyaffe kitegeeza nti baali bamunyoomye. Kakati abantu omuntu yenna n'atagambwa akaba mubi
ate okubulwa advice nga tolina bakuwabula ebyo byokola. Nagenze kulambula mu America bwe namala okulambula eyo ntoloola amawanga ga Europe kati tufunire muwa. Gamba nti obuzigo bubiri mbuzimbidde abasawo b'ekinansi munasinkananga wano. Kati oli president yamutumye agenda alaba abalonzi mu Europe Mama Fin. Agenda alaba baki? Abalonzi bakomewo bajje bamulonde. Bapenge. Nabalende president yalaba ennaku. President Museveni yalaba ennaku kakati kangubuuzi. Tulina minisita akola ku nsonga ez'ebweru. Tulina minisita akola ku nsonga ez'omu ggwanga munda. Tulina minisita w'ebyamazzi, minisita w'ebyaki. Kale Mama Fina minisita waaki. Mukwano gw'oli nnyo gwa president Museveni. Okubeera n'abalangira tikikufuula mulangira. Kale no basebo ne banyabo obukulembeze kwogera. Obukulembeze kunnyonnyola. Era abasawo b'ekinansi tugenda bakolera ebyo ebisinga obulungi mu ggwanga nga tukyali balamu mutusabire tubeere balamu. Ffe tuyina ekkubo mu kyasa kino ffe tukutte ettaala etwala omukulembeze w'omusawo w'ekinansi mu maaso. Etwala omusawo w'ekinansi mu maaso. Essabo litonya oyina ekizibu amayembe gagehenye bulungi tubigenda bulungi. Jangu gye tuli tukuyambe ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinansi. Ekintu kino nga muli mmiremu laavu teddiriremukko kubanga obuvunaanyizibwa ndaba bungi nnyo omukyala bigenda kutambula bitya? Onzizizaayo ku bintu bya laavu nfunemu akasanyu. Ati kati tukomekereza. Kozi oyogera ku Ssenga Kulanama n'abakooza gwoliko gwoyogerako. Kale kakati nga tumaliriza emirimu tigigenda kwonoona bukulembeze bwaffe, tigigenda kwonoona bufumbo bwaffe kubanga jjukira nti tulira mu kitundu ky'abalongo. Kakati tugenda kukola tutya? Ssenga Kulanama waabeera wembeera. Bwe tubeera n'olukiiko lw'abasawo b'ekinansi nga luli Masaka, waliwo Jeffrey Otaaya ayimba oluyimba n'agamba nti bwe baba bafumbo nga batambula babiri bwamugamba nti mwami nkoye ndi twebake wano teri ababuuza nti ki kye mukola kubanga tuli baki tuli bafumbo. Kansubire nti mu myaka gyammwe tetugenda kulira tono bye yagambye nti mu myaka gyabwe 29 n'emirundi tegyawera 10. Wabula kyenjagala okulaba kyenjagala okunnyonnyola Basabujinga abadde musajja mulungi. Abadde musajja mukulembeze mulungi. Era nze mbadde mumulaba ng'alinga omukulembeze omulungi. Maama w'abaana olaba naffe tubadde ne bamaama b'abaana. Naye kati olwaleero ogamba nti Ssenga Kulanama gwe nnina. Si kirungi maama wa ggwanga kumwanika mu bantu. Si kirungi. Okujjako nga ye yeeyanise n'ovaayo n'okivumirira. Naye maama w'eggwanga n'ogamba nti emirundi tijawera ekyo kinene. Naye nsaba bannayuganda Pastor Bugingo mumusonyiwe naddala bamaama mbeegayiridde abantu bwe babulamu eddiini abantu balina gye beeyongera. Mbadde nsaba ku birungi kubanga abadde abulira nnyo enjiri ey'abantu okukola mugere munoonye ssente mube bulungi. Mbadde nsaba mumusonyiwe ng'abaguli nti gwe gusoose bamaama mwanyize nnyo ne mulaga obukambwe bungi mbeegayiridde nfukamidde Pastor Bugingo mumusonyiwe. Mumusonyiyire ddala nsaba ne maama naye amusonyiwe. Oba baafunyemu obutakkaanya nsaba amusonyiwe. Nze mmanyi nti ensonga zijja kutereera nga bannaddiini tugenda kuvaayo tutuuze Bugingo ategeere kiki kyalina okukola kyalina okukola. Ekigambo tikyabadde kirungi tikyawulikise bulungi mwe n'abakulembeze. Mbasaba ekitundu ky'okwogera ku bamaama n'oyogera ku kirwadde kyafunanga mulwadde oluusi alina mu kuzaala n'okyogerako si kirungi kyakwogerako nnyo mu public. Era neebaza Maama Matembe wakoze statement nnungi nnyo. Neebaza Maama Matembe statement gye wakoze ate naye yavuddeyo ne yeetonda n'agamba nti banaye munsonyiwe. Teri Yesu yagamba nti atakikolangako bamukuba ejjinja. Nsabye asonyibwe kasita yeetonze. Kale nno ffe waffe tojja kubiwulira
togenda kubiwulira nakigadde katika kibiriti ate munange kali mu mpewo bwe kateekafuuwa bwe kazikira mba ntemi gwokimanyi nti ekituuka kusenga kula nama kisobola n'okunzita naye bakkiriza ne batasobola kundabako kisobola kukola ki eri mu 18 wano tuyinza okwogera paka obudde okutya byemawulidde saidi eri eno temugenda bisuubira basa bugingo baye talina naye maanyi kale baba budde naye bano babeera aba baba bageze Masaka bajja funa nga bebaka beba n'amanya kati kibalekedde bamanya ebyabwe mmwe mumanyi bwatyo saba kabona wasobodde okutangaza ku nsonga ezibadde okuva ku mikolo batemogera bingi nnyo tekiriyo kansubire nti nabinnyonnyodde bulungi bw'oba owulira nga kibuzeemu ojja kunkubira nnyongera okunnyonnyola bwetyo bwetutambudde bwetyo bwetukoze olunaku olwaleero nkoze ne Omar ku kamera tubadde saidize n'emukono mu kirowooza bambi bibadde birungi nnyo bantu babaddeko wano eno nja kukomawo omulundi omulala oba programu eriba ya mwezi mulamba tugenda kwogera ku bafere abafere ababba abantu abakoze amasabo bantu sometimes baba na masabo just osanga mayumba nga gali awo naye bakola so tugenda tandika neyo program anytime gwerinda ngenda kuletera obukodyo mu baferera abantu nango ojja kuntya naye nga bwetyo tukoze olunaku olwaleero atakumira mpeera watukumire biro bulungi weraba